abalungi mukulike eyo nnyo eyo kitukomye nga bwe nabasuubiza nti nkomyewo n'omukenkufu kwezi nga tuli wamu ne musajja Musa Kidaaga okuva ekitemu nga tugenda kusunsula ensonga ezoogereddwa mukulu kwezi sokobuzi kubala abalungi abalabi ba ABS TV balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ate nembagaliza ekiseera ekirungi ekya coronavirus nembasiima nnyo olw'okukuuma ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga okubeera ewaka tusobole okulwanyisa ekirwadde kino ekya coronavirus ate nekubiza gavumenti omulanga nti bambi mutuuse emmere mu bantu ba bulijjo abantu bali bubi abantu banaatera okutufaako olw'enjala ate nenvulira n'abaka ba paliamenti abatalina mutima gulumirwa ggwanga abeewadde miliyoni 22 buli omu nti no omutima ogwo singa gwe mukozesa ne mumaka gammwe ndowooza abeewammwe bajja kubawanda olulusi muleme kulya ggwanga lyammwe muleme kutwala sente za ggwanga ng'eggwanga liri mu buzibu buli tubeera mu buzibu ne mugufuula omugano abaka ba paliamenti mwegendereza abalonzi babatunuulidde nnyo ababaka ba paliamenti bano abeeyagaliza bokka mukulu Kidaaga kwezi agenze n'agamba nti abantu bannanga ba gavumenti etuusa abantu emmere agituuse mu bantu kaakati nenzijukira naye omusumba omu namukyazaako wano yayagala ne Star Times bagimusasule bujukira kwe twali naye kaakati omuyala bw'alaba omuntu ali emmere abantu bajja kwagula bannaabwe gavumenti nga mulaga gwa kwezi bannaye balamusizza nnyo nsooka okwebaza Mukama Katonda atusobozesa okutuuka wano ne tubaako ebikulu bye tuteeka ku ggwanga lyaffe era ne neebaza Pulezidenti Yoweri Museveni Kaguta olw'omulimu omulungi gwagira kigwe yazimbawo era kwe tukyatambulira n'abasawo n'abo abalungi baali nabo ate waliwo ababi era baali nabo abatandika okubba nga naye akyali ali mu lukiiko ngendo bawandiika bya bubbi abebo tetujja kubeebaza naye Katonda abakolera ekibasinga okuba ekibikubo kubanga kati balinga ababba abalwadde ekyo nga nkiwedde nebazanya abantu bewange ekitemu obudde banene nina butono sijja kutumira kalonda buli omu naye mwenna abensiba nabaawo mu Kayembe mu Kabakanjagala buli wamu wonna baggala jaawo mwenna abatumidde ne bakojja nga bawosaapi abatunda akawunga akalungi n'ebijanjalo ebirungi ebitali nga bino bye baleeta ebyabwe birungi lwakuba tebanagaba naye batunda ebbeeyi esaanidde tubigulawo ebbeeyi esaanidde era siireme kutuuka ku kya Mr. Kwezi tibannange gavumenti Wakiso tufa abantu babakuba emiggo chairman abamu ndowooza mbalaba ne bazinde ennyumba abantu bayala abantu batuwe emmere tuwa abantu emmere ate kyatuyambako temmere eno ne babanga be bagireeta senga yali etuukira wakwezi senga n'ennyumba bajagula yagula ddanga balowooza emmere mweri naye mutusaasire bannange bakulembeze bannaffe tube nga tutuukiriza ekigambo kya Pulezidenti kyeyayogera mu maaso awo emmere ejja kujja tugume naffe ffenna tetulina mmere naye tuli bagumu tetulina ekisuubiza ate eddiini etuga nti tusuubire asuubira aloota kaakati bannange ensonga ali wano bumulundi guli twali katugambye Kwezi anoonye akapapula kamulengera atuleetera obujulizi mbaali awo kwennaku z'omwezi zaali 2 nga mu Daily Monitor afulumiza eggulire lwaku lupapula olwokubiri Daily Monitor efulumanga ennaku z'omwezi 2 ku lupapula olwokubiri ng'agamba nti how US fall out with Mengo Flows Kasuli terms funds engeri America yafuna okutakkaanya ne wakawaka bwa mmembo ku nsonga z'okuddaabiriza amasiro g'e Kasuli ngenda okwetegereza munda nga USA yawa Mengo gavumenti ye Mengo nja kujabulamu bujabuzi mu Luganda wajabulire mu Luganda paundi ziba dollars emitwalo 25 dollars emitwalo 25 ng'emitwalo 25 ezo zaali za kulongoosa ebyobuwangwa naddala amasiro g'e Kasuli kaakati bagenda okulaba nga ebintu tebigenda
ne basaba bakomye bazeeyo sente ezo Abamerika ne bagamba mutudize sente zaffe era ne baddala ekitundu ky'ensimbi ezimu ne bakizaayo. Kaakati mbandi ku BBS mpulira amawulire nga bagamba nti Monitor yafulumiza amawulire mafu befufululu era Monitor bw'atavaayo kwetonda bagenda mukuba mu mbuga za mateeka. Kaakati ekituufu kyeki kwegamba nebaza Katonda olwadde era omuntu okuvaayo n'afulumya amawulire kubanga olupapula lwa Mulengera lwasooka okugafulumya luli online Mulengera 2040@gmail.com bw'ogendako amawulire ako kwegali ate Mulengera ye yakirambika bulungi yateekako mailers omubaka wa America mu Uganda zeyasindikiraga Mengo n'abe Mengo mailers zibamuddangamu so ku Mulengera ku mukutu gwa Mulengera 2040@gmail.com ebintu ebyo byonna kwebiri n'olwensonga eyo ffe tulowooza nti Mengo okuvaayo negamba nti nabadde eri Monitor beetonde okay bayinza okwetonda naye nze ndowooza nti Mengo yandibadde erongoosa mu nkola yaazo mu nkola yaayo gyezze ekolamu bwebanga embase ya America yatuwa $25,000 egy'okulongoosa amasiro g'e Kasubi lwaki tebazikozesa ekyo era ku Mulengera kuliko mail ng'eraga nga Mengo yazzaayo $5,000 zokka kakati ku $25,000 egya bw'obanga wakazzaayo $5,000 Daily Monitor abayogedde ekikyamu ffe tusaba Mengo ebeere njerufu ate Abamerika tebalimba Mengo begamba esusse eggwanga lya America liggwanga eritambulira mu layini entuufu era bamuba mukoze endagaano eyi ndagaano eba etambula nga njerufu kakati bwe babanga batuuse n'okuwayiriza America ekitegeeza Mengo kakati yegezze ani awayiriza ani America Mengo yiwayiriza America lwaki Mengo wayiriza America kakati atoyinza okugamba kubanga bagamba nti Daily Monitor byafulumya bifu kiba kitegeeza nti nno Mengo awayiriza America nti nno teyabawa ssente era ssente teyazibasaba sente azibasaba era Mengo yakawayo $10,000 $1 okusinziira ku mail eri ku Mulengera kubanga mail eyo eriko n'omukono gw'omukungu wa Kabaka n'akabonero ka Buganda kwekali ku mail ng'azaayo yababuuza akawunti yammwe eri namba mmeka ku embassy ne babaweereza akawunti namba ku balina okuteeka sente zino era ne baddamu nti tuweerezaayo $5,000 ku $25,000 kakati tewali kiraga nti Mengo yasasula $1 endala $24,115 era Mengo bwe banga evuddeyo ku nsonga eno lwaki ku nsonga endala tevaayo naye defendinga ogambye nti ku nsonga eno evuddeyo n'amaanyi mangi nnyo ne BBS neyogera era twetondera Daily Monitor ku nsonga ya Dr. Kasasa lwaki Mengo teyavaayo nebaako kyeyogera ku nsonga eyo ku ttaka ly'e Makerere University Buganda Land Board lyeyagala okukumpanya erya freehold nga eriita eryayo lwaki tevaayo negamba nti no twetonda ababyogera kakati kidaaga lwaki Mengo tevaayo neyeetonda nga kino olukiguddeko ifuddeyo mangu neyeetonda ega nti bannange batuwaayiriza bulijjo tulina ebintu tevaayo ndowooza zo ezirinamu omuzinzi gwazo kakati kino ekirabika nti kirinamu omuzinzi gwakyo etandise okuvaayo etulaga ekituufu nze buli lwembeera ku mpewo wano mpulira obuswavu nganze obwange nganze obutali mu bantu bonna bamwe tuyinza okubungama nti munaye oli bubi naga nti sinaba n'agayula okugulu naye ng'empale wakati kiki njabifu naye nga ye takiraba gwakiraba okiraba kakati nga tutuuka ku nsonga eno eriwo olwaleero nti gwe obanga teweewola sente za kwezi oba za mayanja nagamba akubanja miliyoni zange 3 lwaki ozzaayo 10 nga takubanja ekibuuzo ekyo kitegedde lwaki ozzaayo 10 ng'oli takubanja ate n'ekirala lwaki ozzaayo omulimu gwe bagamba okukola gwaggwa olwaleero tuli wano tuli abantu abasukka 6 mu kizimbe kino naye ekituufu amasiro gaggwa ate gaggwanga lwaki tegaggwa ng'ate sente baazituula mukazi mwatola n'ettafaali
ebyetyafa tusooke tubyekeekya kwebanja zo tetuzirinaako nnyo okuzibunatwaziwayo ng'obwakabaka ninga eyalabye wano nga balaga ku nsaasaanye kwezi balaga ensaasaanye nga bagamba nti amasiro gakatwala obuwumbi 2 n'obukadde 600 naye teganaba nakuserekwa obuwumbi 2 bwadaluddawa ng'ebizimbe ebigaliko kalina ezo ez'amaanyi z'olaba mu Kampala kimalawo obuwumbi 2 obuwumbi 3 naye ng'olaba gali kwoleka poliisi y'e Nateete yamalawo obuwumbi 7 n'obukadde 8 ogiraba gali kwoleka amasiro agakamalawo obuwumbi 2 n'obukadde 600 agatandaba nakuserekwa sente zigenze luddawa amazima tegeekweka amazima go tegakola ki tegeekweka kaakati tugenda okulaba ensonyi z'omuswavu bwe zifaana tugenda okulaba ensonyi z'omuswavu bwe zifaana tugenda okulinda monita yeetonda oba teyeetonda monita yawandiise bifu oba yawandiise kituufu kaakati awo ojja okulabira obuzibu ogenda okulabira obuzibu kasenga monita ono ajjayo obukakafu obulaga ati kyeyawandiise kituufu omuswavu bwe zifaana bulijjo era nkyogera no bulijjo wabaawo kyozibikira nekitajja kuzibikirwa kaakati monita wabanga yawandiise ekikyamu avuyo yagira ki yeetonde ekyo tukite aba teyawandiise ekituufu eyo atugende maaso n'ensonga tulabe we tukomekera kaakati nze kyemmanyi ng'omusajja munnamawulire omutendeke kasita munnamawulire omusoomooza ng'ayina bwino oba obuleesi kubanga nkimanyi bulungi nnyo Daily Monitor alina meyiro zonna embasi ya Amerika ziyasindikiranga Mengo ne Mengo ziyasindikiranga embasi ya Amerika kubanga ne kumulengera kugambye kumulengera.com kwenziri meyiro zonna n'akabonero ka Buganda kwekali nga baddamu babuuza akawunti kubayinza okuteeka ssente na buli kimu naye nga omuntu omuyala alina obwetaavu ne bakuleetera emmere ofumbe olye emmere n'ogitunira awo olinaga nti bwani emmere n'ogisuza ku lubalaza olinaga nti bwani emmere yange togikozese gimpe njiwa omulala alina obwetaavu n'omubuuza nti ngiteeke luddawa era emmere n'ogikwata n'ogizaayo obaamu akatoola baatuwa ssente kuddaabiriza masiro gasobole okutuleetera ssente ng'Abaganda n'ebifo ebirala eby'ebyobuwangwa ffe ssente ne tutazikozesa ne bazituzaba ne tuzizaayo ddala bakama baffe abo baba baagaliza Buganda ebirungi kaakati nze kyembagambye tikatulinda ani yeetonde kubanga kaakati tulina ekizibu era kyokola bw'osoma mu Daily Monitor ow'okusanda oyo alimu era kibuuno bwe mbadde gamba nti years of tension in Buganda Kingdom and in all out riots Daily Monitor oyo agamba nti nno ebiseera Buganda bye yalimu ebyali eby'okwekalakaasa kino kyekiseera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuvaayo ayogere n'Abaganda ateekewo olunaku mu myezi 2 olunaku lumu lwasinkaniramu Abaganda bamubuulire ebizibu bye balina kyokola nti ate President Museveni awo yabasinga President mujjukira bulungi bwe yagenda Nambole naga nti njagala buli muntu aveeyo yagenda Kololo yagenda Nambole yagenda Kololo naga nti mujje mumbuulire ebizibu byammwe n'ateekawo olunaku abantu ne bagenda ne beeyabya ne boogera ebizibu byabwe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma yaffe lwaki tetuwaayo olunaku lumu ng'Abaganda ne tugenda ne tumutegeeza ebintu ebiruma Abaganda alinda beekalakaasa olaba mu mwaka wa 1946 Abaganda bava mu mbeera mwaka gwali gwa 1946 ne 1945 Abaganda bava mu mbeera ne beekalakaasa nga kibasuseeko olw'ensonga nti Ssekabaka Edward Muteesa II yali tayogera nabo tayogedde nabo sibwe kiri kaakati abasajja bano batujjukiza bwino mu nsonga eyo kwezi Mukama wange agambye nti Ssaabasajja Kabaka avweyo ayogere ajja kwogera lwaki anaayogera naye byetwogera wano abifuna ate ng'omuntu omukulu otya nnyo okuyingirawo nga wakyaliwo amayinja agakasukibwa kaakati ago amayinja agakasukibwa oba nkunyugu tetwagala zikubaani Kabaka waffe twagala zisooke zikuba abakulembeze be yateekawo okukola emirimu gye ne gibalimu okugira ki okutuukiriza ye ng'omuntu omukulu naye alina nze ndowooza yange naye alina kyateeseteese ku bintu bino kuba bino si byankiso
tubijja buziizi ne tubireeta wano bintu biri ku mpewo biri mu mawulire era nabadde ndi awo neggulo nga abalenzi waliwo abalenzi abakwatakwata egundi ezo nga baga nti Mengo batubanja miliyoni sente zebatubanje Mengo nga nyingi nembagamba mwabijjewa bakubukamu kyaa biri wano ku sensulo simanyani media babiraze kati tubyogera ku wano mannaye abaganda tebatutwala bubi tulumwa atakulumirwa kyenzira mu nze ekidaga Ssaabasajja aweeyo olunaku ayogereko eri abaganda bangi bali mu kubonaabona ogambye nti nno enkonyogo zigenda mu maaso bw'osanga omwana ng'ayonoonye mu nnyumba tomala kukwatako n'owunyako okakase nti ddala omwana ayonoonye bw'owulira ng'abantu baganda batandise okuvayo ekyali tekibeerawo manya nti nno waliwo obuzibu tetwagala kuddayo mu mwaka gwa 1956 abaganda webeekalakasa tavaayo kubaako kyayogera abaganda balina obulumi abaganda babbiddwa ettaka abaganda babonyabonyezeddwa Ssaabasajja lwaki tavaayo n'abaako kyayogera yakulembera obuganda anaalinda baganda bamale okwefumita biso ng'ate basajja be bennyini be yalonda n'ateeka mu bwakabaka obuganda omuyambako emirimu be bayolekezza baganda bannaabwe ebyambe n'ebitala sooka otunulire omusango wa Dr. Kasasa era waliwo omusajja yakuwandiiseko wano Samu Mayanja kakati era wembadde njalogenda nti Mengo una ateekateeka okubadde erimu nkyamiki n'ombuga z'amateeka mu nsonga zitutannaba kumanya ani mutuufu era tetutannaba kumanya ekituufu kyeki kakati watya nga batuwabidde Dr. Kasasa atubanja biliyoni 14 America wune tugamba bazeeyo sente atubanja Makerere University naye yiyo kakati singa omusango guno monitor aguwangula tetugenda kugwa obugwe kubanga omusajja Mayanja yakulaze wano oyo monitor gali muki ali mu vision ali mu vision olupapula olw'okumukaaga olw'omukaaga olwa 12 kakati yakulaze engeri omusajja engeri yawangulamu omusango kakati bakuleetedde senior partner with Kampala Associated Advocate Mayanja Akali Henry oyo Sam akuleetedde lwaki Dr. Kasasa yawangudde omusango n'akuleetera n'agamba nti nno emyaka 17 Dr. Kasasa yamaze ng'afaafagana n'obwakabaka bwa Buganda ku nsonga ezikwata ku ttaka ku musango namba 227 ogw'omwaka 2005 wamu n'omusango ogwateekebwayo 1619 ogw'omwaka 2018 nga gyonna gigendereddwamu okulaba nga Dr. Kasasa tafuna ssente ze ku ttaka eriri emutungo lyaludde ng'akaayanira eriri ku poloti 237 okutuuka ku 237 akati kiki ekyawadde Kasasa obuwanguzi bagambye nti nno ekyapa kino ekyali mu mannya ga Ssekabaka Edward Frederick David Luwangula Mutebi wokubiri akati kyakyuka nekidda mu mannya ga Paul Andrew Benjamin Kwemalaamala nekivaawo nekidda mu mannya ga Lakeview Properties Limited abaagitwala mu Barclays Bank ne bakitundayo. Dr. Kasasa giyakigula ekyo ke kabonero akasooka akalaga obuwanguzi bwa Dr. Kasasa nti ekyapa yakigula ng'olwedde kyakyusa dde emikono kakati eyasooka omuguzi Dr. Benjamin Kintu Kwemalaamala ne bw'abanga ettaka yali babubbi ku Ssekabaka Edward Muteesa n'alitunda ku Lakeview abaliguze abamutuufu kubanga gw'abaliguzeeko abaliguze mu butuufu kakati Lakeview bw'alitunde wa Dr. Kasasa abamutuufu nnyo ebyo by'ettaka bwe bityo bitambula kakati ati kingambi kakati Mengo erina bakakensa n'abavubuka envuumuulo tebaakiraba ekibula kitebakiraba kyoga tebaakiraba waliwo obukumpanyi obuliwo baakiraba kakati nze lwaki kidaga nkiraba n'ondi n'akiraba nga enkola bwe babba ennyumba ya Dr. Kasasa y'ebuziga era mu ngeri y'amankwetu kubanga tujjukira bulungi Omulangira David Wasajja yalimba kooti nti nno mu nnyumba mulimu omupangisa ne bafuna
ekiwandiiko ekibalagira okukwata ebintu by'omupangisa babitunde bwe yaddayo mu gavumenti ewa gavumenti baliwa n'amulima nti ku ttaka tekuliiko kantu ne bali balira emitwalo 10 ate nga stamp duty ya 1% n'asasula siringi 10 n'addayo n'alimbako kati okulimba okwo ne batwala ennyumba ya Dr. Kasasa omulangira wa Stajja yalowooza nti n'emutunga ajja kubikola bw'atyo kubanga omusango guno gumaze emyaka 17 nga teguwulirwa nga kibagenderera olw'okuba Dr. Kasasa akuliridde mu myaka nga basuubira ajja kufa anti n'obugofu obuwandiike abaana ba Kasasa basinga ndowooza bali bweru kakati bo baali balowooza nti ajja kufa David Wasajja mu bukumpanya bwe nga yeegatiddwako ne bapulida kati Kibedi yafuuka omulamuzi baali basuubira nti bajja kuyita eyo mu bukumpanya batwale ettaka ly'emutongo ekintu ekyaleetedde akabasa Mengo kakati Mengo ebanjibwa billions 14 ezo costs tewali damages tebannaba kuziwandiika kubanga damages ez'emyaka 17 Kasasa zayiseemu tebannaba zibalirira nazo tusuubira zijja kubeera mu buwumbi omusango guno gwagendako mu kooti of appeal neegugoba ne gudda damages gye ziri ne costs kyetusuubira nti wakati mu musango guno gwa Dr. Kasasa tuyinza okwekanga nga batusabye Buganda batusabye biliyoni eziwera 40 tugenda kuzijjo tubuddeawo tugenza okukumpanya ettaka ly'e Makerere gye batwala ne Mama Nnabagereka atavunanyizibwa ku ttaka lya Buganda avunanyizibwa ku ttaka lya jjajjaawe oba lya bbaawe kabaka wa Buganda ebyo Nnabagereka biyingira mu butereevu bwe liba lya bbaawe aliyingiramu bwe liba lya jjajjaawe eri enkumba aliyingiramu naye ebyaffe erya Makerere University ne Mulago ebikwata ne Buganda Land Board Nnabagereka talina wabikola ki wabiyingiriramu kakati ate ttaka liri Makerere University lya freehold ne bwe babanga freehold emala emyaka 99 tegiggwangako kubanga bala 1932 bw'oba n'emyaka 99 tuba tukyabulayo emyaka 11 kakati olaba nti no Buganda yalinnya eggere mu ssente zaali zituweereddwa gavumenti ya Norway okugaziya Makerere ng'ate batubanja kakati ebintu bino bizibu ate nga byangu naye ekibireetedde okuba obuzibu ffenna abali mu nsi muno tuli babbi kaŋŋambe tetuli babbi kakati maama wo wabba ne taata wo nabba gwe omwana gwe bazaala okunyonyola nti tetubba kikutwalira ebiseera biki binene kakati fe abanyonyola ensonga eno kitwalira ekiseera kinene ng'abakola ensobi zaabwe bo bazigira ki bazimanyi lwaki ebintu bino nga bali abasajja bagezi oluusi n'okutusinga naye nga bamanyi mu bugezi bwabwe bakumpanya bintu bikumpanye kakati erawo kyetugamba nti ng'Abaganda tuli mu kuswala obutaswalika era mukulu kwezi wagamba nti Ssaabasajja ayingire mu nsonga zino atuuse waziyingiriramu oba ayagala oba tayagala olw'ensonga ffe tuswala ate naye n'agira ki n'aswala ate n'abazzukulu ne bagira ki nabo ne baswala ojja okubeeramu kiwolyogerera nti ndi Muganda ng'ekigambo ekyo kikuzibuwalira kubanga baga nti Abaganda babba ne ssente za Amerika Abaganda babba n'ettaka ly'Abaganda bannaabwe kiba erinnya lifa ekifuula Omuganda omuntu mulamu okufuula Omuganda omuntu mulamu tubeera mu bantu bangi eyo wansi naye tetubeera mu kabiri emu owunziko oli Omuganda omusajja ga nti nga kidaaga Omuganda lwaki tuwulira kino ng'ate naawe kyomuddamu togiraki kuba yakisomye mu nnuzi bwezoni yakisomye mwani yakisomye mwani tolina bwomuddamu naye mbadde nsaba Katonda atusaasire kuba kati bino bifuuse nga buno obulwadde nti Katonda atusaasire naye atusaasira tunaaba mu ngalo tatusaasira nga tutayaya butayaaya bagamba nti lubaala embeera kwotadde togamba nti lubaala nkuuma nga bakuba miggo ku mutwe gwe noga nti anakuuma ne Katonda ekintu ekituleetedde obuswavu kati omuntu atuuse okwegaana Obuganda nga baga nti Abaganda muli babbi mubadde bannamwe ettaka kidaaga kyayogedde olaba tetutya na America ensi ennene gye tugamba nti no super power mu nsi yonna tetugitya nayo kugikumpanya sente netwagala zikumpanye ne bazitutwalako nezigenda ne tuzifiirwa eza nno bwe zaali zizza okulongoosa Makerere nazo twali nazo twagala batuwe billions okubawa lease ku ttaka eritali lyammwe nazo sente ne tuzifiirwa
ddala Mengo waliyo abalumirwa Buganda bw'oba ng'otunulidde ebintu ebyo byonna byetuze ne tubawabula ku ttaka lya Mutungo. Dr. Kasasa n'abawandiikira ebbaluwa n'abaga nti abange sijja kubawa ttaka nga bwe mwalimu kubanga baateekayo omusango bamusaba puloti 23 ze acres 8 ze baali baagala n'abaga nti sijja kubawa ku ttaka naye kye muba mukola mujjeyo omusango nesasulire balooya bange namwe mwesasulire mbasonyiwe baagaana kati tugenda kusasula bilioni 14 tugenda kukola tutya kiraga musa sibula bannayenga nebaza Mukama Katonda okutuleeta wano naye ate sireme kusiima Pulezidenti Yoweri Museveni olw'emirimu gyatukoledde n'abasawo abagenderako kuba ekireetedde munnaffe ow'Amerika omugezi abagezi ennyo naye nga kununa obugezi bwagudde ku bulwadde naye wali mu kutuwola ssente batuufu naye nabo embeera gye balimu banaye tubasabire kubanga pulezidenti waabwe yagaana okumanya abasawo kye baagala naye ffe kye twasooka okumanya abasawo baffe banaye mwena ab'ekitemu mbasiibula naye tunaabe mu ngalo n'abasawo bwe baba bazzaawo twogere nabo bulungi baleme gobaganya bantu baffe tuwe ekyokukola abantu bakole nange ntumirako omukyala Ani Nanyonga awe Mengo tukwatira ensawo yaffe eya Central Region Journalist Circle omukyala Doreen Nakitende awo saidizeeyo Namugongo omukulu Kasarob nawe nkutumiddeko nnyo abalonzi baffe abeego okuya mwenna omubaka waffe akyabuze yakulya akakiiko k'ebyobulamu naye yagaana okuddayo okulinnya ewaffe wadde otukubiriza wadde tuwayo akasabbuuni naye kali Mukama gy'ali twagambye ababaka ebitundu 9 ku 10 tebakomawo n'olw'ensonga tulina okubakolimira bagende tukyabagazaaki nange kansibule nga ntumirako omukyala Hawa Namakula ne Hafiswa Nakirijja aba VIP pub batumiddeko nnyo tuddemu tusinkane ku lunaku lwokutaano olujja essaawa zezimu nga ku kamera ebaddeyo omuvubuka Embulakalevu Kirabira ne mu control room eriyo Regan Ntale nga bulijjo musibe bulungi mweraba.